Gravity omutujju. Okwesudiya kulungi naye si kirungi kuyitewe kuyina koma. Nze ekibuli kya gravity nkyagala nnyo. Naye ate teweesudiya n'oyita w'olina kukola ki? W'olina koma. Kituufu gravity ye king wa energy. Ayina energy mungi nnyo ku stage. Is a good performer. Very good. Era gravity wayingira ku stage. You get the impression ya fan base ye muwulira. Just like bakamino kye bakola balwagadi ba Emplorando ba Mentoni Sama ne gravity kyakola bullying them up. Gamba katife tuliko baveewo bawumule fe tuliko. Ekyo kyokubako n'okuwumula omuyimbi kimweteekamu yekka. Kuba with time ojja wejja ku stage wekka mpaka wokoowa. Kujjako ng'olira afe. Kati lagadi olaba akyali active, olaba ba Sophie Gombi abakyali active, olaba ne Cindy olaba myaka ena maaso ne Shiba bwe bati abayimbi tolina kugamba mbu bantu batuviire ogamba nti bakuviire kitegeeza obatya. Yes. Tetuganyiza kukola bintu nga bwe tubyagala naye tugendedde awo. So gravity nasanyuse nnyo energy gy'oyina gy'otadde ku bakamyoni babbebe beekyekinge naye toyita w'oyina koma. Ndabyeko ku lisiti gy'okoze n'ogamba new generation top 5 n'ogamba Eddie Kenzo number 1 n'ogamba Shiba number 2 Manya Lutalo number 2 Shiba number 3 gwe 4 na saa n'omuteeka mu number 5. Kati awo wasinze okunsesa gravity omutujju mu bantu bonna b'oyinza okwegeregeranyako mu kuyimba. Osobola okugeregeranya ku Zamba Navio ani teweegeregeranyanga ku King Saha. Abo bonna abayimbi bootaddewo nti be bali mu okuva ku number 1 Eddie Kenzo tasinga saa kuyimba. Kati kino kankikutegeeze Eddie Kenzo asinga saa kuba organized. Eddie Kenzo tasinga saa kuyimba era saa takimanyi. Saa takimanyi. Shiba gotadde mu number 2 Manya David Lutalo. David Lutalo ayimba vocalist nga saa era saa talina kyatya ku Lutalo. Shiba gotadde mu number 3 yeye nnyini ne mutima walaba ng'otadde saa mu number 5 ate n'oteeka Shiba mu 3 n'okutya kubanga ennyimba zonna Shiba zayina ayina n'ennyingi nnyo kubanga saa wa Shiba ennyimba like amuwa amazzi nze mbeera ne saa all the time. Kati gravity mu bantu bo baweepima mu kuyimba teweepimangako ku saa wadde. Ate abayimbi beweepimako sooka otambule. Omanyi wano Uganda otegeera nti otunda ng'abantu b'e Bulaaya bakupangisa. Gendako mu America wagendayo kolumu. Kati kabakwebadde mu Royal Regents gendako e London. Traveling ebivulu babirabira ne mu traveling ne wano mu Uganda oli w'amaanyi ku ground ag'amazima nga babulya w'amaanyi. But music wo gravity w'amaanyi lwakubanga wakaseera kaki katini bwe kati tusimbudde naggwa. Killing with big boys naggwa. Nomala n'okuba kati ezo nnyimba si z'amaanyi tezirwawo era bw'oba ogenderera oluyimba lwo gravity olw'amaanyi. Nze mu nnyimba z'oluyimba lwemmanyi ti lw'amaanyi lwe bayita ayamawina naye n'olwo oluyimba saa yayimba chorus kyekirufuula olwakabi. Ayamawina gravity ndi wakabi ne bw'oba okkiriddemu owino wekkiririzeemu ne bw'oba otunda amandaazi olunda kyokolo tolina kuggwa mumanyi topowa oli wakabi nnyo oli waddala bintu byokola byewuunyisa ne bw'oba otunda amandaazi wadde oyekya Namungondi olunda sikulapu mu Kampala era osigala oli wina olwo oluyimba era saa yayimba chorus. So mube weepimapimako saa mugiremu ddala kuba ne wataddemu eyo kategole bonna. Obadde oti gomanyi lwaki Shiba tava ku saa ne Spice Diana tava ku saa because saa ali good ate muki muwandiise ezo zonna zowulira muwoomya ani firi ennyimba zaggula naye saa omukwato obulungi ennyimba akuwaza bwerere. Nze nina ennyimba nnya ne saa nze ne saa tudde ewaka ne tuyimba. Yes tomanyi mu bitontome ndi mubi nze ndi mubi naawe mbitontome. Kakati gravity mutuufu si kirungi weestudiye nnyo kirungi okwestudiya naye
muwuliriza nagagwa ekyo kidogo kijjeeyo era ng'owulira obwana bwa geto ekyo kidogo kijjeeyo naye nalabye omugala nti alina 1.5 songs akuwa ekitiibwa kyekyo Kamiliyoni yaŋŋamba abaana abato mmwe bagula bitemumumanyira naye ekintu ekyo yandiyagadde okkinogera eddagala naye tasobola kubanga naye yamanyiranga ab'empulolando n'amanyira abashankisi bibidi n'amanyira nti mwagwa simanyi mwagwa kati naye babimugamba semutaidi mulya bubi eyo paati nzikazanya ne gravity naye ne mweno new generation okweteeka waggulu wa saa mukwano tolaba Palaso nti akubye season eno Palaso naye ali wala nnyo ku King Saa senga King Saa Katonda yali asobola omukkirizisa ti igo oba okwemanya kwe n'akukendeeza n'akola music n'aba Nigeria bandi mutidde ali global kwa saa musajja ali murasta nnyo ali satisfied ate ne byayagala abikoze naye nga senga Saa yali nti mu Uganda tulina ba manager bana abamanyi Saa yandibadde yatuuka dda ku BET straight ba bloggers mbagala nnyo nyongera obbakubira akalango mu following ba blogger bange Jose the blogger na Sefu TV Ngobi TV Gagamero TV bana bangi nnyo mwenna abejjeemu omulimu mulabye nti ffe twalabira wala ne Penge mwakabiyiga naye muddawo mubitugobako simanyi Iculi bino si mulembe kyokka nga twali tutandika ebintu bino wayita oliiwo ng'oli eyo wenna fala olinda bakyakudetingira ku muwogo omwokye ne kasooli kati gwe otugamba mbu ate tubiveeko obimanyi nnyo twatandika okubulogi nga wali okola ng'onoobitegeera yes King Saa ayimba nnyo zembeere wa King Saa ennyimba z'ayina tazimanyi yatula butuuzawo n'atandika oli muyimbi ne Kamiliyoni yennyini akimanyi nti oli muyimbi kati senga Saa bebeejubisiza mu kifo kya gravity ensi yandibawadde amaaso n'ate ebisige ebisinga abayimbi abaakabi tebabikola kyova olaba nti ne mu tayimba Bobi Wine we bagira si be baali basinga Tulumani yali wakabi kisumuluzo teekayo ekisumuluzo dadi tumayo ekisumuluzo mami Tulumani nga wakabi Vamposi nga wakabi abantu nga wakabi ba Michael Ross nga wakabi ate Michael muleke mama nga yematira anyirira yakiringa ne bajuliana naye ba Bobi Wine baleeta kibuli ayingira mu gavana omuntu olwokola ba Firebase bonna basibyesibye biguwa baddugala bawunya bubi ne mubaviira ne balyoka bawamba fulo akagoma n'akalala singa ba Eddie yawe bali wala naye Eddie yawe tosobola kwesudiya muyimbi mulungi Eddie yawe muyimbi muki mulungi si ye Banjo Man nga talina byayimba simanyi tampeko nakkazi simanyi tampeko nze nga ndi mukwano gwa Banjo ga videos kola wali wabweru wa gavana nakkazi simanyi tampeko simanyi sibayimbi abo Eddie yawe ye muyimbi nono Dax Vibes omuto ne lwakuwa omuntu omuyimbi ate kizibu nnyo okwesudira era olaba Dax Vibes atambula mpola naye abaana abageto nga ekintu takimanyi nnyo yeejubisa n'ogamba yaliko era ogwo muze gwaffe mu geto twejubisa kyova ne live zino weziba zitandika olina okwewa amayinja King Congo Iculi Jjajja.com White Beard Nation oyina abantu obubaka akasanga bakulaba ne kano ka Iculi kabize kati otaba na signature katwaleza edimeza yawe zaagana edimeza ya wekalangalo mama wanga yatundanga kasoli kati abantu tebabyagala neze kuva dda nzijja nkola ziri embi signature King Kong worldwide no one else nobody else still kugambo bera ne noga ne banaye kadi nojiwulira no one else nobody else still eyo ne gwamu the drug the rest a cigarettes kigambo ino kujja mweno game ngo ine ebintu ebigendo gitambulirako Iculi.com kati nawe no obo uli awole gamba Iculi yes elichapo noga yani elichapo you need kati creativity oyo abantu abamu abalema nasooka yeyita ebintu ebitajja simanyi dadi kadama noga kati ebiki simanyi ate navakalanga alonga nsima muwogo noga ebiki
ekitegeera kyola ne kapenge tekagwa kayingirirawo kalasita ne kasoka kakutera style wapya bang bang people poor people governor bang Lucifer nation penge kyeyetuma kyekitambula because atambulamu eyo ki character alinganze tuli natural born talkers naye abalala ba copycat abalala najja ku live n'akaabawo kabinanyiza abantu njagala kwongerako nange erinnya in person owulira abantu bankolera amanya Iculi kati lino liryo King Iculi simanyi mezaya Iculi okitegedde okwesudiya kintu kirungi kubanga teri ali kusudiya Dr. Jose Camilo natakoga takageta South Africa worldwide olusi toliwulira nabbiwa agambye eki ne kati kuli sevanizi anange nyayolonki nyagala munyambi ebyo abantu tebasobola ono bamuyita bebekol towulirangako bebekol shato jako omuzindalo bebekol wayogere kwesi olina okweteekawo teri ali kuteekawo ffe tweteekawo bwete simule kintu otumanyi tweteekawo paka wa pulezidenti kati gwe toyinza tusobola mu kweteekawo fulufiga omumanyi mu kwesaawo kasalini bajjo balamu okweteekawo it is upon you n'ogamba bannange nino kituukako kati ffe tutye nnyo tumiitinga abantu be twakubaakuba mu video n'ojula omutta naye naakusanga nga tefaana onaga naye Iculi wayonzise jo nabadde nono omuwala asoma amawulire ga live at 9 at NBS nga ki antegeera bulungi nnyo Isabella tusiime mugisha yagamba Iculi I know you kirabika bulungi neekonye ku Isabella wenti mu magezi naye nga ipisi zinyeenya ziri owulirirawo ddala nti amazzi gali muli munda gatambula kankiveeko simanyi mwami waakyo tebankima anyway olunaku lwaggula I was surprised and very humbled by NBS nabadde nga njogerako n'abakulu ba NBS TV abo bagikoze bulungi nnyo it's the most nice looking television mu Uganda gye wandiyogedde okwegulirako however nasanzeyo omuntu ow'enjawulo gwe neegomba nange ng'omuntu nga mumatira just nga mumatira mu buntu tetubadde nnyo ba mukwano siina nnyo muyita Zambale Blasio Mukasa I can confess I like that guy omubuuka oyo mwagala nnyo Zambale Blasio Mukasa ebintu bisatu byalina ebyenjawulo Blasio Zambale Mukasa ng'oggyeko to be audible eddoboozi ng'asoma amawulire owulira liringa erya Patrick Mukasa mu Luzungu naye kati Zambale mu Luganda naye si ekyo kyokka Zambale alina characters ez'enjawulo mulabye ku buntu bwakola obwo ng'agenda osoma amawulire biki guy ali so fine okitegeera ali so fun nti ali nnyo mu corporate soma amawulire naye ate neeno gyali but ekisinga okwewuunyisa guy ate alina kwaya ya chachi yaŋŋambye bagiyita ba trusting God nange enjiraba ng'eyimba Zambale alina kwaya a very God fearing person a very charming person ate ng'alina personal character twasangaganye jjo ng'ava mu America Zambale wabadde oyambadde bulungi nnyo kale kanale mugume lwaki tokoppa Zambale oli mwana muto ne toyinza kwambala Zambale byakasaatu okuva mu America n'akapale era ku Lwokutaano luno nja mwegattako nga tugulawo Sanyuka TV ndi omu ku bagenyi abayite naye nga ne baba tebampiseyo TV ya Obi wange bo tebalina Obi alina TV nze alina Obi alina TV I have the right to be on NBS anytime Kalisa told me tolaba nga mbeera nnyo ku eyo TV in fact ndi omu ku bagamba nti oyo tumugobe ne tukugoba eri TV ya Obi wange yes nawe bw'oliba ne Obi waine TV oliyogera yasoma kuba successful nze ani successful ne tuyitirawo buli muntu n'ata munne loud and clear mbaagala nnyo mbaagalira ddala sawa ziri mmeka internet etawaanyiza
naye nga ndi wano ndaba Sajuka TV beetadde kumpi ne CNN embwa ezo 2:7. I want to thank you all for being patient. Internet etawaanya nnyo n'okola neyeekwata neegaana ne bazijjako balubongeya omulimu gwe yapatana kubeera ku bintu bya Iculi andaba mukaama taŋŋamba atawaanya Facebook zange nekisimanyi kikimu XP ne Dani Magic naago sigaagala munopu Dani Magic simanyi Kimu XP lubongeya saagala njagala Ssenyonyi tukolagana njagala Ghetto Speaker tukolagana Sky Soldier tukolagana Dani City tukolagana saagala Mighty Family kino ekya black simanyi kyambala ebikawuboyi ebikofira by'ekikawuboyi bikirowooza nti kyambadde nnyo tikiina byekyambala kya black bakibeera mu gakofira oba ani yakirimba nti awo bonyumye awo bisaagala munopu njagala nnyo eyeekolera mwagala wadde tetunyumya nze neyeekolera naye nga mwagala eyeekolera mwagala saagala lumbuye munopu olwo abantu benjagala njagala Ghetto Speaker wampisa Dani City si wampisa naye nga kayayi saagala Bob Yanga omnyugunya omukubi w'obutayimbwa Bob Yanga simwagala saagala muntu atabanne oyo omukubi w'obutayimbwa Bob Yanga saagala waliwo gwe bayita aliho omuvubuka omuwanvu w'ekiwogenya abeera ne Bobi Wine gwe bagamba mbu yali amuteze bomu bannange omuvubuka oyo ayina empisa nze omusajja musanga ku kkooti netunyumiza ddala oyinza nolowooza si wanopu abeera bw'ati talina kyayogera kyonna naye abeera wamuyita oba aliho muwanvu woti mweru Edi Mutwe mwagalanye Edi Mutwe kyali wange nnyo kuva dda era nga tuli mu ttiimu za pulutebo ffenna amanyi bulungi Edi Mutwe namuwa ne ssente wali ez'omwana ekyetaano kya mwana si kyakweraga wadde tuli mu political differences but ate tumanyiganye nze ne Edi Mutwe tumanyiganye nnyo ffenna tuli beerugoba naye weerugoba Edi Mutwe nkwagala nnyo Selector Davis simumanyi kazini wa Babi sina kyemanyi ku Selector Davis kazini oli kazini wa Babi bali bajja ne beetooloola omwana waffe bamuggyemu ekituufu kasita baalaba nti banoonya mwogezi ne beetooloola oli Katana Lubongeya Babi Selector Davis bonna omwana n'awambibwa. Till we meet next time Yanga Dangote nkubuuzaako nkujjukiza muna Uganda nti tulina ennyumba eziwedde okukola nga nnungi mu Hampam Villas ku Arkwright bw'otuukawo nkubira essimu $50 aga kwa 6 osule bulungi kubanga ne Ekoni ayinawo ennyumba ne Ekoni ayinawo ennyumba mu Hampam Villas kati ojja kuba olinaanyiganyeeko ne Ekoni ba World Stars Yasini agenda bbeere nzenze nnyini temumanyi mu kwesooka buyumba bw'embwa temumanyi ku buyumba bw'embwa kati mwakola iti mulowooza siisule yolaba nsula wansereko mu muyumba bw'embwa ate mwakola iti gyendi ngenda bbeera era nga nirayo kaluumu akatono nkubiriza abalina ssente Jjajja esimbemu bano simanyi nakola abasawo Abaganda omunyenyi w'ensaase South Africa gundi jangu esimbe mu nyumba ya $5,000 eyowooza ng'olina ssente essente ezigula canvas nakola desente bulidde nti mwankozeemu akatabo naye gwe ataasoma literature oyinza okukola akatabo mukampe nkasome akatabo naye ndooza mwakomye ku page gyekali abantu abamu tebaasoma naawe balina kubeeramu ebyo simanyi babuloka bammotoka simanyi genda otta omuntu yafunye ssente mujje mu mukuba obutayimbwa e Pretoria simanyi muzimubbekawo wegaziyegaziye otegeketegekeyo obukondekonde simanyi promota literature wandiika akatabo gwe abantu bakasome nze nakola literature nga kavaawa kampe ngolaba n'akabbabi Gasiya yawandiika oba akyalimu 6 olabanga bw'okasoma bw'oti kalaakenga depth simanyi village bere bw'otuuka ku Patricia Sewungu Bogas yawandiika Bogasiri ne mindset dadikadaamawe kati akatabo kaali mawale kajjadde naye teweerabira wali okwatirira mukazi wa muganda we Isima ow'e Pretoria Viola n'akuloopa era muganda we temukolagana muganda we Isima yakomadde okukolagana naawe
lwabutaba na mpisa mu ngalo yakusanga otogaatoga vayola mu bisambi ng'ate bakukyazizza bukyaza okuva olwo munnange Jembe Kalondoozi ne muganda we tebakolagana. Ntumidde nnyo ku wekitiibwa Kashad Bank nentumira ku King Shafiki nti ate abaana abalina genuine business be bano va ku baana atambula n'akawanga kasengaawe ba King Shafiki ba Kashad Bank mani ne toleeta ate gundi toleeta Zakayo omuwooza principal abaana bagulire tiketi wazifunye bagulire kati atolanga kivulu kya Boston nabagamba temwetumanga amanya agali short term Kapalaga baby kati yeyita muzeeyi Kapalaga yategeera alitosobola kweyita baby omuntu alina subconscious mind etegeera ng'oli mumpi ng'oli mu America people would mistake you for a woman kakati musajja bategeeza ndowoozaga omanyi kati bakapalaga baba balamu short people mu America omanyi bano abantu ba pigimi kati ne bakapalaga mu America bamulabanga pigimi bano ba short people tisimanyi Kapalaga baby bagge baali bagenda okukola kati America balaba bali huge akwabya akabina ne kati yeyita muzeeyi Kapalaga yawulidde emmendo yoyizima. Until we meet next time, it's always Iculi. Love you so much. Encha Anatoli owomu akurite tunakuvaako tusiibula tukugamba lekeraawo okwesiba ku first family n'otulugunya abantu lekeraawo okozesa erinnya lya famire ya pulezidenti lekeraawo okozesa amagye g'eggwanga ng'ogajjayo in pretext n'ogenda n'ogakola ne gakuba abantu emiggo. Ebyo ebintu ne Kalangu abadde abikola naye munnange n'amaliriza g'abivuddeko. Ojja kuva ku bantu si gw'osoose kwena edduniya Kamugisha Anatoli Akurite Estate si gwe. Lekeraawo okukozesa obulyo erinnya lya first family. Lekeraawo okukozesa erinnya lya pulezidenti bubi. Abaana ba pulezidenti okozese opangisa abasirikale kubanga ababakomandinga obamanyi mwogera olulimi lwe lumu n'ogenda n'obozaabuza abasirikale baffe n'obaleeta ku ttaka. Abasirikale b'eggwanga bajje mu bintu by'okubba abantu amataka obobbi abantu amataka ne bakuwangula mu kkooti toleeta abasirikale b'eggwanga. Njagala olabula b'ofiisa abapangisa abantu abasirikale njagala obbalabula tokwata abasirikale b'eggwanga n'obawa omuntu agenda abonyeabonya abantu ku ttaka. Museveni ebintu tabyagalira ddala. Anatoli Kamugisha lekeraawo okozesa erinnya lya first family. Lekeraawo okozesa erinnya lya first family ate ng'obonyaabonya abantu ku ttaka ne muvumaganya abantu. Famire ya Kasasa eyita abantu mwenna abaagula ettaka kwa Anatoli mu bukyali mujje nga bukyali ale. Failure to do so nammwe mwennyini mujja yiga lesson. Till we meet next time, it's always Iculi kujjukiza nti kuyuga fresh awo woyina okujja amatooke. Oluusi mbakubira omulanga ne mbagamba bannayuganda abali eyo kano mbasaba busabi waliyo tours and travels zitwala abalambuzi in genuinity zo zitwala abalambuzi bambi tojja mu eyo tour and travel n'ogenderamu ng'ogenda kudduka. It is very costly. Mu Israeli omuntu wakuddukako kosti bagitadde ku $60,000 egya dola. It doesn't matter. Osasula $60,000 egya dola ng'olina tours and travels nga zino sente zisasula ku mayumba eza security. Osasula $60,000 egya dola in advance. Bw'obeera ogenda baa ne tour and travel ng'egenda mu Israeli bino ebifo ebituukirivu. Kakati omuntu bw'akubulako mu agency yo ne bw'aba ng'ali omu egyo $60,000 giba non-refundable egya dola. Ladies and gentlemen, obeera omuntu omufosinze obutakola kirala kyonna okuggyako okuwaayo eri ba security. Ayinza obutakufuna nga gwe omukyala eyakadduka mu Israel naye gwe ogenda b'example ate ofiirize n'abalala bangi. Tubadde tubakubira omulanga bw'oba ojja mu Africa one bambi jangu ng'oli genuine ozze kugenda kulambula na kudda. Kyova olaba nga baconcentratinga ku bantu bakulu. Naye ebintu by'okutoloka ffenna tutoloka
siyagala gamba muntu nti okutoloka kubi oba wakoze naye gendera mu kitongole ekituufu oleme n'olimuleetera buzibu kiringa okutoloka ng'omuntu yakuleetera ku invitation era ajja kunyiiga kubanga oba ossa emikisa gye egireeta abalala naye ng'okutoloka sikugaana buli muntu life eba yiyo okusalawo n'okweyiya. Till we meet again, it's always Iculi, and tomorrow morning Allah atuwadde obuvumu twegweko. In love kalungi, nkwagala nnyo Maria Muswiti Muwanga, nkwagala nnyo Mary Mutesi, abawagizi bange mwenna all over the globe. It's always Iculi, one and only, elichapo.com.